omukulu yana bana mwandu kyo bafunyemu nabo olabika okifunyemu naye kyo wandibadde otukolera wandibadde otufuna ekyo otufuneyo kubanga bana mwandu balabika bafuna producer bana mwandu baleka kati be bafuna bana mwandu nze nafuna obulumi gye bali oba omutima gw'eggwanga bayita omutima gw'eggwanga omuntu omu bagala mutima gw'eggwanga bw'olaga omutima gw'eggwanga abantu abamu bagamba abaleke babone baatutama naye nga nze mbalinako omutima gw'eggwanga ate buli lunaku ofuna bannamwandu bo bangi ate bangi balina ebizibu bangi basomoozebwa bannange kyate kinsanze mulimu guno basomoozebwa kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyini ddala eky'omukulu Honorable Segirinya Muhammad Mr. Update eddoboozi ly'ekyebando fight hard sajja ekyayogera kituufu Tronaz Media gwe mukutu kwosanidde okubanga weekuumira kweyanziza nnyo weebale ddala kwekuumira ku mukutu guno kwekuumirako kubeera nga subscribinga osharinga kikulu nnyo kyakabi mwebale nnyo mwebalire ddala amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne munnange kyamani w'emagombe loya bannamwandu Kamoga Peter omwana ezaalo y'ekiboga era mbaagala nnyo bannakiboga omukama omulamu omubiri gwe omwoyo gwe agulamuza ekisa ninga twaviiriddwako omusajja emmekete ow'amaanyi n'obuvuna era tusaliddwa nnyo omupaka oyo kimanyi ayinza obutaddizibwawo mu ggwanga lino kizibu nnyo olaba Katoyo akyabalemye okuzzaawo mugenzi Katolo Bwama omulongo naye gwe olowooza nti kyangu nnyo okuzzaako Mr. Update ekisooka saizi ye bambi agenze mubaka agenze muto kyekisookera ekyokubiri naye yennyini abadde akimanyi nti mumpi kubanga ekigambako Muhammad Nsereko ng'agenze kunoonya akabonero n'amugamba nti obubonero bwonna bwe mbadde njagala tebuliiyo n'amugamba nti nedda waliyo ki nti waliwo emmeeza nti Muhammad n'amugamba nti emmeeza genda ogikozese gimodifying ogikozese ku ekyo kyennyini ky'olaba nga ekitasobola okukola n'amugamba ndi mumpi nnyo abantu bajja kulowooza ndi mu katemba n'amugamba nti kati emmeeza eyo yennyini bw'otuuka mu bantu giteekaawo gwe genda nayo kati mmeeza genda ogikolere ddala bw'otuuka mu bantu giteekaawo gwe girinnyeko obeere nga gy'okozesa ki osobole okufuna ki sayizi y'abantu okubanga abantu bakulengera abantu ekintu ne kimukolera era n'ayitamu bambi abadde muntu w'abantu nnyo ate abadde munnakatemba ye muntu kwegamba abadde alina obulumi ate obwa ddala n'ebintu bingi nnyo bye ngenda mujjukirako waliwo we yagamba nti yali akola interview ng'amaze okuyingira mu KCCA akola interview ne Fifi Da Queen nkutumiddeko ogamba otya Fifi Da Queen n'amugamba nti mufere afere abantu b'ekyebando n'amugamba olya ssente musisi akuwa ssente okukuta n'amugamba nedda omanyi musisinga bwantya Jennifer Musisi n'eŋŋamba bannange nze nva Musisi ati Mr. Update naye bwati bw'azatambula mu mbeera bambi ate ekinewunyisa ayise mu bizibu bingi mu kusomozebwa okw'embeera eyo okumuyiteekako nti mufere nti byakola ebimu byanti nga bambi abakola amazibu gaba amazima kizuuka kuba kyemmanyi ne mu bulwadde buno bingi ebyayogerwa sajja oyo ng'amaze okufuna obulwadde buno bingi ebyayogerwa nga bwali omufere era nekimuviirako okukubagana ne banne mu kibiina kyabadde ayitamu ekya Nuupu
kyafunawo nnyo obutakkaanya ku bulwadde buno ekimu nange kitansanyusa mu mbeera banne gye baamuyisaamu yali mbi nnyo mu bulwadde so tujajinganga muntu kiki kyali nga tonnamanya kiki kyeddako omuntu waba mulwadde oba owulira nga mulwadde ate owulira tomwetaaze oba toyagala mwogirako sirika asirise teyejjusa kati bangi balina ebigambo bye baayogerera omusajja ono nga mulwadde bunaleva ono nga mulwadde naye obudde bwa leero amaze n'afa ddala kituufu kati bakakasiza ddala omusajja obulwadde bwali bumuluma naye ebigambo ebyo bye baayogera kiki kye bawulira babbo we bali ye mufu kati kiki kye bawulira muli ku mutima ebyaddala bw'aba nga asiriikiridde abayogerera omusajja oyo nga bw'ali munnanfuusi munnankwe ayagala nnyo sente ali kubuzaabuza abantu abuzaabuza bannayuganda ababadde ku mulamwa gwa people power nga bayogera ebigambo bingi nnyo maloboozi gamangi nnyo abantu bagabayo naye kati abayogera ebigambo ebyo muli bawulira batya nga ddala omusajja oyo afudde nga kimaze okukakasibwa ddala omusajja yali mulwadde okuva obulwadde bwamutandika mpaka waafiiridde bawulira batyo kuswala kwa maanyi naye nga tusabira mwoyo gw'omugenzi oyo mukama mumuze kisa naye nga bannange tubagamba bw'obanga owulira nga muntu oyo tomwetaaga oba owulira nga tolina nkolagana naye bw'abanga bagambye nti ali bubi ng'ali mu naddala ng'ali mu buzibu sirika ng'ali mu buzibu sirika mukulu Segirinya obulwadde bumulumye bulumulumudde ebbanga bwe mba seerabidde emyaka 3 y'omuntu ayayingira palamenti atagyeyagaliddemu atagyenyumirizaamu naye nga yagamba nti akaseera akatono ke yayingira mu palamenti n'atuulayo banakawempe yali amaze okukola bye yali asuubiza mu kisanja ekiramba byonna era mu njogera ennyangu afudde abakoledde bye yabasuubiza kubanga ye yagamba mu ddoboozi eri ate nga kyekyo yagamba ebintu bye yasuubiza bannakawempe yabikolera mu myezi egyo ebiri n'amaze oyingira palamenti yakwata sente ze baamuweza kugula emmotoka n'azikolamu eddwaliro n'agula n'ambulance n'agula n'eddagala ate nga yali yakibasuubiza era ye mubaka yasooka kutandika okuleeta ambulance naga nti akakati abantu abange mbakoledde eddwaliro mu ssente ze bamu okwekulaakulanya yagamba kansigale nga ndi mwavu naye nsooka enkolere abantu abampadde obuvunaanyizibwa oyingira palamenti ye mubaka avudde atuse mu kufa kwe ate yagalidde mu ssente ye ya palamenti ekituufu era y'omubaka atavuze ku mmotoka ziri bazita batya empenkoni z'amaanyi ezo tagivuzeeko naye nga ssente yazifuna omutima ogwo bameka abagulina nga n'abamu mu kibiina batuuka ogamba nti enjogera y'ennaku zino bagamba kwemulisa naye yeeraga nti asusse okwegula mu bantu so nga ate nga y'omutima gwe gwali gwa kukolera bantu ekituufu simanyi bameka abasobola okuvaayo ne babeera nga ye abantu batono Segirinya kyekituufu abadde na bulumi bwa ddala bw'abantu kukolera bantu bulumi kubanga bw'otegeera omanyi omuntu ayise mu mbeera ey'okubonaabona Segirinya yatandika nga ddala okuva gye nvuddewe yali musajja nga ali bubi azze ayita mu kukola nalaba ng'ayogera ng'ebyo yava mu kyalo Kaddugala Masaka okuyingira ekibuga yajjira ku mmotoka y'ebikajjo n'amatooke ng'akulaga nti ate yali ng'asoma ng'ajja n'akola n'atikula amatooke eno n'ebikajjo ng'atunda ku bikajjo nga baddayo ku makya nkya n'agenda mu ssomero kagamba ng'otunuulira ebyafaayo bye ng'ejjajje ng'akolamu ebintu mutetenkanya na bulumi era yajja okujja okwagala okwesimbawo yajja kuweereza bantu wabula ye teyajja kulwa ssente kuba amanyi embeera mwayise nti omuntu wa wansi ali bubi ye mubaka yasookerawo okumanya nti ddala kituufu abantu bannonzerwa bulumi so n'ova ku kino abali kye bagamba ffe tulumirirwa abantu maanyi g'abantu kumbe yeerumirirwa yekka nakiteekawo okuziba ne bakiteekawo okuziba olumala okufuna akantu mu nsawo n'agamba nti owaayi tunaabiraba era babaka bangi nnyo kyemmanyi ennamba yonna esinga kyabasoomooza nnyo Segirinya bye yakola
byabalabisa mu kibiina mwennyini mu kibiina ababaka yasooka okulabisa banne abantu babasuubiza nti maanyi g'abantu bazze kukolera abantu naate bwe baamala okufuna abantu kye babasindiseko ti ddala amaanyi g'abantu bajje bakolera abantu bo basooka kukola ki kwefaako ate ekitali kusegerenya kuba ye yagamba nti ekisanja ekisooka wakiri bwaliba wakufuna ng'abantu bakkiriza nti asiime alifunako kiddako bambi kyatasobodde n'ekisooka kyatasobola kukolako wadde kituuka mu makkati. Sooka okwebaza Parliament Right Honorable Speaker yagambye nti Parliament yatwala full charge mu kumujjanjaba ebbanga lyonna lyamaze nga mulwadde omulabirira ebbanga lyonna lyabadde mulwadde mpaka leero kufa wabweru ne wano biruzi z'eddwaliro zonna badde bazisasula mpaka naye nga Segerenya atuukako n'alaajana nga ssente bannanga obuyambi nga talina buyambi n'atuuka era nekimu nekimu kyankalanyaako ne ku banne nga bakaba naye ndi mulwadde naye sirina buyambi bannange ndi mulwadde omusajja n'alaajana era naye gundi ono wa Nsereko n'atuuka okuvaayo n'agamba naye tusondere Segerenya ssente oba oliawo ke kaseera kennyini omanyi Muhammad Nsereko Honorable ow'e Kampala ndowooza mukuru Honorable Muhammad Nsereko oba oliawo ke kaseera yagenda omanyi Muhammad Nsereko bwe ntunuuliramu engeri gy'akolamu ebintu asobola kuba yatuukirira abakulu mu Palamenti kuba tetumanyi naye sipiika tasobola kwogera kintu nga tekikola ki oba oliawo wali baali tebanaba kukola ki kukifuna bulungi naye kyategeerekese bulungi nti Palamenti ebadde erabiridde egezezzaako nga bwe kisoboka wabweru na wano okusasula biiruzi zonna n'okumekinga sure nti balaba nti oba basasudde zino waafiiridde eno laawundi ayinza okuba nga basasudde zino nebaga nti kati Palamenti kuba kiba kigikakatako nga Palamenti naye sipiika azakyogera nti biiruzi zonna n'ebweru ne we yakomera wali n'okugenda n'okudda bonna bazze bakola ki babikolako kubanga tayinza kubeera mu Palamenti mulimu opposition bandi badde bakyogera ne bagamba nti nedda naye twebaza Palamenti yeebale nnyo yeebale ddala omuntu si kyangu kumulabirira kuba batomanyi ddirwa n'awona naye tubeebaza kubanga Palamenti yategeezezza nti bagenda mpaka okumwerekera okulabirira abantu mu kuziika kibakakatako kuba mubaka paka kutuuka okukolebwa nga Palamenti balina omubaka balina omukolako okutuuka lw'anaatuuka mu nnyumba ye ey'olubeerera enkomerero wantu eyo bw'olowoozaawo n'omutwe n'owulira nga kukola ki gukuluma. Palamenti yasiimye emirimu gye wadde abadde nga mulwadde ebbanga ddene ne Palamenti yasiimye emirimu gye kubanga bingi byazze akukola. Nzijukira lumu Segerenya omanyi abadde ayita bakadaama ba Queen abadde ayita kadaama Queen era ye nga bw'oba oyagala omutawaana gwonna kuvuma kadaama. Andi Segerenya kyabadde gwe gw'omutima gw'abantu yamanyi abaana abo bagenda okukola ssente ebweru eyo oba oliawo abamu bagenda kwagala neera nga batono bagenda nti nze ngenze ku masaali bagenda kukola ssente olw'obulumi bakadaama abo tebagenda bweru nga bagenze nti kweyagalira mirembe bagendayo ku lwa bulumi. So Segerenya ebintu bimu byakola ewantu waalaba obulumi bambi abadde ateekawo naye obulumi nga kimugira ddala ku mutima kati abaana abo kituufu abadde abawa ekitiibwa kyabwe gye bali eyo bakolera mu bulumi. Bakadaama mbatumiddeko nti mugamba mutya ndowooza kati mwafuuse bannamwandu nabo si basanyufu bawotofu gye bali tunakuwalira wamu nabo
olw'okuviibwako omuntu abadde ow'omugaso ku bulumi okulumirirwa omuntu era mu Uganda yaffe eno ye muntu nze gwe nandigambye nti ye nnamba emu era kizibu oli ajja omumenyawo mu bulumi bw'abantu era asobola menyawo Segirinnya. Kadama bw'oba ogenda ebweru ng'okimanyi olina abaana linda beebaka ogende. Bw'oba omanyi nti tosobola kigumiikiriza sula awalala abaana tebakulaba ng'ogenda. Waliwo ka vidiyo akatambula Kadama wavudde eri munda olinnya booda omwana akaaba togenda omuwadde ssente n'agamba maama saagala ssente tova wano. Kiba kitegeeza abalaba waasigala nti ki asigala mu bulumi agenda sigala mu omwana oli yakutte pikipiki n'entya n'okutya naye gwe kennyini maama w'omwana n'ogamba owa pikivuga tugende omwana n'agwa wansi n'asigala ng'akaaba gy'osuulawo mulaba oli alese omwana myaka 2 mu butuufu agenze ekyo myaka 2 oba mwezi gumu tetufudde waawo mbeera naye maama waliwo kyogandi kati obulumi buno bwengendo lekamu omwana wange omwana mulinda yeebake bwesimbula genda bibyo naye tosobola kuleka mwana oyo ng'akaaba bwati n'olowooza gy'ogenda ogenda funa emirembe bajja kulaba nga buli lunaku osula obakaabi osiiba obakaabiri osula obakaabiri nga tebamanyi kiki naye nga gwe kennyini gw'omanya ekizibu bannaye ebintu ebimu bisaana kukola ki simanyi ani yamukutte oba yennyini kamera yagyerabidde nti kweri empezi n'ekirala kiyinza okwogerako ku Bakadaama mu mbeera ng'eno bw'oba okomyewo ng'obadde oyinayo oba taata w'abaana oba omuntu gambira ddala bataata b'abaana babaleka wano bw'okomawo basimanyi baba mu bwetaavu bw'amaanyi nnyo waliwo akatambi kati ke twalabye akatambula omanyi Bakadaama kati buno budde bwabwe okuva mu Desemba mpaka January naye oli mazima ddala n'atuuka Kadaama najja kituufu baba n'ennyonta naye bwe batuuka wano kye basookerako ddala bwe bwenzi munatusonyiwa tuli mu kufiirwa tuli mu kukongobagira Segirinya naye tuvudde ku kino kubanga abadde ayagala nnyo Bakadaama naye gwe n'ogenda tata abaana wamuleka wano waali era gyali tomubuulidde nti okomawo nti oba okomyewo kituufu oba okomyewo amanyi omwana yagamba nti Kadaama bw'akomawo e Uganda amala emyezi 2 okwesatu okutuuka ewaabwe n'ayita ewa Joshua n'ayita ewa Katiko n'ayita ewa producer n'ayita ewa Gundi myezi jukira buli omu kumpa ekitono amuwa wiiki nga 2 ate ne munange kinneewuunyisa ate abo abantu basisinkana mu budde obwo nga yakadda yava kuno nga si mikwano tabamanyi era bazze kusisinkana abantu abapya n'abawa obudde naye ng'eri gye yava gye bamumanyi tebannamukubako na liiso ng'omwami wabula internet baaliko kati baali ku miti bakuchatinga nabo baali nabo abalabidde ku internet Kadaama baagala nnyo ne mukola ebyewuunyisa muli bazira Bakadaama bazira babayita internet shopping abaana kye baba naye akatambi akatambula ak'okubiri akobadde oyogerako byansonyi oba byampona mukama oba ebimu ku byamagero oba bijja bitakubona kyo tetuli muntu ayinza kinnyonnyola mbu era byamawemukano era mawemukano kubanga baawo wamulekayo okimanyi bulungi nnyo nti omulekedde n'abaana wadde wabaleka wa maamawo naye abaana abalabirira kati wakomyewo ate oyitidde mu bwenzi kikulidde munjogera ennyango bweba Saara omusabye kyamugwanidde siyinza kyogere naye bave ku bwenzi bwe gaba mazima nga waliko famire yo abandi abasajja abo wadde tuzze ku ky'abaana naye n'abasajja abo nawe tusigala mu bulumi nga bagenda tetugenda nti basanyufu naye abamu bavaawo nga oba kyekyo n'ekireeta ekyo nga n'obutakkaanya tebuliiwo mu famire era agenda abamu bagenda maliridde nti omusajja twawukanye neza takkiriza ngenda kugamba nti bambi Bakadaama kati
lwakuba batugamba nti babeera mu biyumba biki naye ngenda gamba bakotte ekisooka kati be balina bendera ey'obwenzi bendera ku ssimu lwakuba bendera ku ssimu kati neyo gye mulimu bakadama mwenda naye musooka kwendera ku ssimu mutubuzaabuza bwe mukomawo nemulyoka mwendera kati nemulyoka mugenda mu practical yennyini nnyini olaba nno vidiyo z'abakadama kati zitwendigira ddala waliwo ayakomawo ng'ayina gwasuubiza omunona na waliwo n'omulala yategeddeko nti adda omaye babeera ku zi live ezo ne beerabira nti akyogedde wano kati bwadda ku live eri naye n'oli omulala akiwulidde bw'abeera ku live wansi wano obeera obiraba oba owulira naye nga tebakulaba kati ndowooza oli yategeera bantu basatu omu wa booda avugira ddala booda omu yatuma owa booda omulala yeetuukira yennyini aba ali eri n'abalengera n'agamba amufudde simu n'aziggyako n'anoonya we yeekweka nga no talabawo ne balinda simu bazikuba teziriiwo naye nga yaali eri akola ki abalaba bonna batuuka okuvaayo nga tebamufunye naye nga gyali eri muntu kati akikola ati awo sayansi abeera wuwe nga ye amagezi ge gaba gagenga naye n'abasajja mbawa amagezi atakwagala oba omulaba lwaki weesiba ku muntu akulaze akomyewo takugambye nti nkomawo enkya tolina kyomanyi wadde wakitegedde nti adda naye takoze eki mawulire gatambula baako connection gyagamba naye nkomawo bano we bagatuusa tewayi gundi tugambye akomuntu ye sina kyemmanyi natandika okulondoola nze kino kye baakoze mwana muwala n'omwami gwe yabadde naye sikiwagira noba oba okikoze n'obavumula aba takwagala era atakwagala oba okola ki kiba kimaze ekyo kyokka kyokka okulaga kakati bakadamu mwefuge naye ze neebaza katonda sinfunyeeko mu bulumi bonna tinina omwagalo wange agenze kadaama era ekyo mukama nkimwebaliza kakati nze omu kati ate kuba tebagenda okulumya be baaleka muno kati nange ate nenda balinde mpaza wagamba oyagala kuwasa kadaama nenda balinde era banansonyiwa oli wekibanga oli bondabanga n'owuwo ng'abadde mukyalawo nga yabeera nga kadaama otwala kati tupepeya tukyatinga nsonyiwa tekitwala bubi munasonyiwa taata bamusonyire ddala naye nga tukyali mu kukungubaga kwa honorable Segirinya Muhammad enzeeyo nti bambi naye abadde n'obulumi gye bali bakadaama abo obalaba nga tuwese netusooka ne tukona nga tuli wamu n'okukungubagira munalebo Segirinya okutuva ku maaso yagamba omukulu honorable munne basaalirwa yani bwe yagamba nti talinyanga si basaalirwa omukulu Waiswa nti talinyanga ku mulambo gwe maama wayolanga ebbaafu y'ettaka n'agimuyira onaleba oyo yoyeere y'omu ku katambi yasizirana mu Amerika n'ayogerera Segirinya mu bulwadde nga bwali mu kubuzabuza mu Nanfuusi bwayagala obbalyamu olukwa abuzabuza bannayuganda si mulwadde olw'okuba ayagala ssente ayagala obbeefuulira ayagala okudda eringo lwamaze otegeera nti palamenti emuyamba nsereko akiyingiddemu lwe lutalo era ebigambo bye yamwogerera bibi nnyo mu butuufu omusajja waba afudde bw'obiwuliriza kati otegeera nti yamwogerera bubi naye yafa nga musonyi teyali muntu mubi Segirinya tabadde muntu mubi abadde muntu amanyi naye era oba ofunamu akatengo wadde yakusonyiwa era onalibwa wadde yakusonyiwa naye naawe wandibadde wenenya ku mutima nga ggwe kale katugambe nti yamusonyiwa naye abantu abalala abali bamujjanjaba mu mmeere gye bali bayitamu kuba kimaze okukakasibwa nti okufa kwe kukakasa nti ddala omuntu muki abadde mulwadde kimaze okukakasibwa nti okuba omusajja obulwadde bwamukwata
ekitegerekeka nti mulwadde kituufu obulwadde bubadde bumuluma mpaka wafiiridde. Kati ebyo amaloboozi ago mu butuufu omusajja n'atuuka n'ogwoge n'aga omusajja bw'abanga agamba nti nze ndi munnanfuusi ndi munnankwe ku lw'obulumi bwe mpitamu n'ekintuusizaako kino kyendimu. Mu butuufu omusajja mubi nnyo siri musonyiwa era talinnya ku mulambo gwange. Kati ebigambo ebyo omusajja waba yabyogera n'omusajja bw'owulira ebigambo bye yayogerera munne kituufu kisaanidde omusajja nze mwe nandibadde nze saali musonyi namusonyi. Abafamire tubasaba mutuukirize ekiraamo kya Sseggirinya kubanga bagamba bwe batatuukiriza kiraamo ebinaabaawo bayinza okulaba ekisenge nga kiyuuguuma. So balina otuukiriza ekiraamo nga bw'azze abyogera ebintu bye tubasaba bituukirizibwe. Weewaawo abamu batuuka ne babyerabye. Ebimu baabibuuka ku mugenzi tamala emirundi wano. Oba oli awo tugamba nti kyova olaba famire yajjamu ekibuyaga olw'okuba tebaatuukiriza bintu nga bwe birina okubeera. Wajjawo okutuuka n'okwesosola mu famire ne beesosola. Ekisoboka nakyo manyi abagenzi bano ayinza obayisiza mu kubabonyabonya mu bintu bingi paka okutuuka bwe mutegeera nti naye tulabika kizibu kino twakola nsobi wano kyekituviirako kino kituli. Kati si ekintu ekyo balina okukigoberera. Balina okukigoberera. Omugenzi ekintu ky'abalambye biseera ebisinga tewabeerawo bannange tuba tulina okuteeka mu nkola ebyaddala tulina okubiteeka mu nkola nti omugenzi agambye kino era tukole kino. Ng'omugenzi naye kituufu ekisoose tebaga tebamala gamuziikirangawo afudde mu siraamu. Weewaawo yali mukristaayo n'akyuka. Twali tumumanyi nga Richard n'akyuka n'afuuka Muhammad. Naye era n'agamba sijja kwerabira ebbeere ya maama ne taata abanzaala nti bali gye baakola ki gye banzaalira temubabonyaabonya ate okunziikirawo baneerabire maama. Mulina okubawa obudde nabo ne bakola ng'abazadde nti omwana waabwe kasooka akole ki abeere n'akiraamira ddala obutakaayana olwa bajja kukaayana olwa famire n'eddiini. Ekyo kyo naye n'akola ki n'akiraama omugwa ne gutabeera kuba era gwali baddewo. Eddiini abasabaga nedda ekikkirizibwa mu ddiini. Famire egamba nedda omwana waffe kati ekyo yakitangaaza mangu n'akisaba eddiini nagaba bannange temunziikirangawo. Twebaza maama nga Tronas Media twebaza maama. Maama we bali kujanjaba omukulu omwana. Sseggirinya abadde ayagala maama we n'obulamu bwe bwonna. Era ne maama ng'ayagala omwana we n'obulamu bwe bwonna. Era tukusabira Mukama amugumye. Mukama akugumye kubanga libudde yagaba ate era yajjawo kyasazeewo. Mukama kyasazeewo teri akiwakanya. tosobola nakiwakanya. Tulina kuguma bugumi n'omugumya ffenna naffe kyawulira tukirinako paati ku mutima gyaffe. Bamututte mu palamenti. Palamenti n'esiima emirimu gye. Basookedde ku kitebe kya Nuupu. Bamusuza ku kitebe kya Nuupu ne tulaba omukulembeze. Byabadde bingi awo. Byabadde biyitirivu. Omukulembeze baamugamba okwogerera essaawa 5. Naye ekyo kiba kibonerezo. Kiba kibonerezo. Omuntu okugamba ssebo ku lumbe lwange oyogera ng'essaawa 5 oba ku mbaga yange essaawa 5. Olina okuba mwogezi ate ng'olina n'obwongo. Manyi okwogera kuno osobola okwogera n'oyitira. Kyekyo kyono Honorable munne yayogera nnyo ye mwogezi nnyo w'ekibiina yayitira. Omukulembeze baamuwa essaawa 5. Omugenzi yalama essaawa 5 talina okwogera. Yagamba abalala ne baba teboogedde. Naye kituufu Sseggirinya afudde mu opposition omutuufu. Full figure comedy n'omutuusaawa. Omukulu Sseggirinya Honorable Wempe North yali muno naye va mu comedy. Yavudde n'agamba nti kakati ekibiina muntu omu yekka yaliyo. Ngamba ekibiina kyo oba kikyaliko. N'amuyita Saalongo John. Bannange Saalongo John mugenzi. Omukulu Saalongo John
City View Gardens Nansana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko ku Kyekawoko okulira na Kereziya y'e Bujoko. Twatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 4 City View Gardens Nansana Bujoko. Chembade magalize mbaze kibuyaga sudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 anamunya 7 Tronas Dry Cleaning ebujuko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Namulabako mu biseera bye ng'akaddiye banga lyali sidde n'emyaka ng'ebiri esatu ndowooza naye Mukama naye amuwa ekyumula eky'emirembe ne famire agigumye naye Saalongo John erinnya ndoza liyinza okulwawo okutuva Mukama kubanga ye omuntu ayali amanyiddwa omusomi w'ebirango erinnya lya serebu lyo terivaawo lisigala weerire era baserebu mwesuneko awo Fulufiga weyaviridde n'agamba nti mukulembeze w'ekibiina kya NUP Mulumbe nga bakungubagira Segirinya mwe yabadde nga Saalongo John Senkubuge n'amubuuza waaye kya Saalongo John kibadde kisaana buli kimu anti yakyogera naye ndowooza teyategedde nti oli yamuwa essaawa meka tano kubanga olina okuŋŋaanya ebintu bigambo byolina okwogera mu kaseera ako naye nga tubeebaza mwebale nnyo okumusaamu oba nange n'ekirala ffenna tuli bantu twe Bannayuganda naye omuntu bwe wabeerawo omuntu ng'atudde bannange ebigambo bisaana kuba bitono sooke tumuleke kale tumale okwala okuziika tutandike komedi waffe tubannange kyali Mulumbe mwakiraba naye bw'obanga omuntu tukyamulima sooke tuzze komedi tuzze TikTok tuzze biki ebbali sooke tunakuwale naye okimanyi mu mbeerayo gy'obadde weeyise wano ne mu kufaako bwe kibeera nze ngenze mbyetegereza mu mbeera zo z'obaddemu wano obadde otambulira mu life yo bayinza kubanga obadde muntu wa social media n'ofa n'obeera ku social media kyewali teri kikwetaagisaayo era olina okuba nga obaddeko ku social media. Omulongo Katolubwamu omugenzi bwe yafa ebyaliwo byonna obijjukira bwe kityo bwe kyali omugenzi Tamale Mirundi sapule yali ebyafaayo byonna byajja ku tayimu eyo era ne ku mufu byaliwo era byonna bye yali akola byonna byaliwo ekituufu okiraba so otunuulira nti omuntu bw'amala kufa katate ebintu bino bijja byokka ne byereeta mu mbeera gy'abadde abikolamu obanga obadde oyogera nnyo ng'oli mwogezi era bw'ofa abantu balina sirika kubanga bw'otunuulira Segirinya ku kaseera ku ddakiika esembayo ebigambo byabadde tebitegerekeka afudde yakozeewo n'akasasamazawo nga yakafa tanafa yataddewo tensioni wabadde okuleesa mu budde bw'okufa leader opposition aze gundi Lord Mayor Lukwagaze ono mukuru wa Honorable Wema Kindye aze abantu bangi bazze bana mawulire gafulumye
Honorable Segirinya Muhammad Mr. Update afudde mama yamubise leader of opposition atugamba nti bagambye obwongo bufudde organize zonna tezikyakola naye akyali mulamu tanafa ne kati kuba kitegeeza naye kyeyayogedde yakijjere eri basawo anti ye si musawo si musawo era okugamba nti tanafa yamaze amawulire agajje ku basawo maama ye nga yabisedde omwana teyafudde kati ku bonna bonna ani abadde omutuufu ani yalimbye banaye bwekuba kusimba ku mugongo tewali yalimbye kubanga n'omusawo batulimbye kitegeeza nedda ekyokulimba tugenda kijjamu wano n'omusawo atambulira ku ki ku byasoma okuba omusawo ne maama yakoze okusinziira yanoonyereza ku muntu we nedda bamunyonyodde eyabadde mu ddwaliro nga tayinza kuba yeyogedde nga tamaze kulaba kati bw'otunuulira nze bwe kuba kusimba mu mugongo nze nange nsimba mu mugongo gwa maama kubanga ku myaka maama gy'alina amanyi omuntu bw'aba afudde bw'abeera amanyi omuntu bw'afa kibeera kitya kati omuntu omugambe obwongo bukoze eki organize zonna zikoze eki zizekedde kakati abeera wa n'otuga mutima gukyakuba kakati ng'omuntu omukulu ekiba kiddako kukebera atali nti omwana oyo gwasoose olwaza kati bw'omugamba ekintu ng'ekyo era mu kukyusaawo nga amawulire gamaze okufuluma nti Honorable Segirinya afudde mu kukyusaawo nti tannafa mutima gukyakuba omanye ebigambo ebyabadde wakati awo mukadde ako webaduka ogamba nti yakati tukkiriza afudde omanye ebigambo ebyabadde awo nga omuntu egamba naye ate abamu tulina obwongo baleme tubuzaabuza omuntu otugamba nageza okutunula nga agulire eritambula nga ketukkiriza Honorable Segirinya tannaba kufa omutima gukyakuba naye ng'amawulire agayita wano ku mukoto bagamba naye kati ate kiki kye baliko baagala kubba bintu bya mugenzi kagamba bannayuganda tulina obwegendereza bannange naye mutusonyiwe kuno kufiirwa okukungubaga tuyinza kuseka naye oba oli awo olaba naali mufaali wali agamba banaye bampera kikopo tabulayo kasesa wanne ku mufu kwennyininyini abatudde ku mufu tabulayo kasesa noli ayinza okujja n'akaaba kyakabya bano abasiise ddala kibasiise abasirise bagamba akaaba bikyatoyira tubuzaabuza tusaasira bannamwandu mwenna naddala namwandu ali mu USA namwandu ayali mu USA yagambye yamusanyusa ennaku 6 zokka naye mu nnaku 6 yali amaze okukola ekiraamo ng'ategeeza nti bwemba nkusoose okufa ku byobugagga byange Segirinya olinako 10%. Agamba namwandu oyo nga oyo namwandu ali mu Amerika yakola ekiraamo n'agamba nti bw'aba asoose Segirinya okufa Segirinya afuna 10% ku byobugagga bwe kati bambi ate Segirinya yasoose era yasaasidde nnyo famire n'agamba mukama amuwa ekyumulo ky'emirimu naye n'agamba nti omwana gw'abadde asinga okuwulira ng'ayogerako ye Nagirinya muwala we era mu bwangu ddala n'agenda mu bannamateeka akyuse ekiraamo Nagirinya atwala 10% ku byobugagga bwe olaba laavu bwe bulumi bw'omuntu kyekyo kye bayita okwagala naye baalagawo ennaku zino era gye bali kuba gyali oyo emyaka gye emirala naye kati bano atukwabula bukugambye kakati omukazi yaba ne bw'aba alina ng'akusinga ye yaba abalagwe ne kolina kakugibweko agende eri yalina era namwandu tukusaasidde nyina ati tukwagala nnyo kubanga webali nnyo okwagala kubanga waliwo akaseera emabegaawo bamucyankalanyako ne Segirinya era ebigambo byali bingi Segirinya n'agamba ebyo bya bufuzi balina bye banoonya byabwe naye singa abadde musajja
twandisisinkanye naye omukazi amuwa ekitiibwa bamaama bakazi bamaama era kyobula Sseggirinya abadde musajja mugezigezi mutetenkanya ebigambo byabitetenkanya mu bikolwa ne mu bigambo abadde n'obwongo ng'akola ekintu kyamaze okwekakasa nti kino kisaana kubanga yagendako bamulemesa ng'ali ku kintu ky'abakadaamu n'agenda mu nsiko basale bakwita kutoola kusaala ne batoola kutoola dduwa basaale dduwa ey'omunnyo kamulali abasiraamu gye tutereezaamu naffe sifu abakitegeera ennyirimu ne bagendayo mu nsiko ne bakuma omuliro balabe nti Kadaama alowoozebwako abeera bulungi naye yali aleese omufaliso agende kusula wali basobole okuba nga balowoozaako bakadaama poliisi nemugamba nti nedda yabagamba mukimanyi ndi mukama wammwe nze ndi mukama wammwe poliisi nemugamba nti naye oyo yenna abadde nga bwati bwakola ebintu naye kitalo nnyo kitalo ddala omukama omwoyo gwe aguwe ekiwumula ekyemirembe ng'avudde mu palamenti ebintu bingi byayogeddwa bingi nnyo byayogeddwa bingi nnyo byayogeddwa naye nga tuvudde mu palamenti twagenze Kawempe Mbogo okusalira omugenzi omwoyo gw'omugenzi ku muzikiti Kawempe naye nga titunava ku palamenti abasiraamu basoose okumusaalira wali mu palamenti munda nti tebasobola omubiri gw'omugenzi tegusobola kuva mu palamenti nga tebagusaaliddwa ne bagenda e Kawempe ku musikiti bagiyita Kawempe Mbogo ne bagusaalira baluddewo awo ne bagamba badde bamusuubira mu bintu bingi byayogeddwa tumusuubira mu bingi tubadde tusuubira kino naye Mukama bwatyo bwasazeewo Mungu bw'aba asazeewo tewali kyakkola bingi essubi tubadde tukyalina mu Sseggirinya bingi bye tusuubiddwa gyali bingi nnyo nga bannayuganda singa constituency gyatwala wabula nga bannayuganda ffenna abadde akolera kundi ye constituency ye naye ng'ate byakola abikolera bannayuganda tujja mujjukira kubanga tekijja kubeera kyangu kuva ku Bannakawempe balina omulimu ogw'amaanyi okunoonya omuntu omanyi kati nalina mukama wange Mukama muwekyumula ekyemirembe omukulu Kavuse Engineer Kavuse Mukama akuwa ekyumula ekyemirembe wonna wooli nkwagala nnyo mukama wange yali muntu mulamu nnyo naye yagambanga nti you see this life we are living bwe bakubikeko bagame ofudde office ye waba wagamba nti banaye nze kanjira nkola nja kusobola wano nja kusobola ogikola oba oli awo nga bakugambye nti oli mulwadde ne bagamba alwadde bulwadde ki ne bagamba obulwadde bwe bakusuubira nti buyinza okuba si bwakuvaayo leero mu ddwaliro bampe bwa acting njira nkola muyambeko njira nkola bwatereera naye bwe watuula mu office eyo abakusabira tereera oyo abakusabira kufa bwinza okuba omugumira ogamba nti akusabira otereera bw'okiwulira eyo kiwebase ku ddwaliro ogamba yanyamba kansabira mpone tuyagala kugamba kati kwegamba Kawempe alina omulimu mungi okulonda omuntu kuba tukimanyi saawa yonna palamenti egenda bagenda kugamba nti balina okuzaawo omubaka oyo agenda otwala ekisanja kino kiggweko kuba etteeka bagamba erigamba nti erina okuba myezi 6 bwe giba emyezi 6 kiba kitegeeza tewaba kulonda nga gye gibulayo kiggweko naye ebbanga tulaba nga ddene so Bannakawempe mulina okutunula nnyo omukulu
Lord Mayor yabagambye mukuru kwagwa yabagambye mulina okwetegereza nnyo ani gwe mugenda okuzaawo atagenda swala na mubaswaza kuba naawe gwe bateekateeka okuzaawo manya ogenda swala engato gy'oyambala nene erabisa era ejja kukulabisa gyemmanya erabisa so olina okubanga omanyi nti ddala kituufu ngenda kukola kino ate nno nkubuulira okukakasa nti erina okumulabisa akaseera katono bagenda bwe batuuka bwe babagambira nti tugende mu kulonda kampeyini emyezi nga 3 enajja kuba gikoze eki giweddeko oyingire mu palamenti oba obulayi myezi nga 6 oba 8 kale ekisanja kyo mwaka guba teguna ekisanja kiggweko bakitegeeza olwo otandika kuddayo ogenda noonya akalulu mwedi emikago emyezi 6 ekisanja kyo kiggweko abantu batandika okubuuza wayi ofuna ez'emmotoka waziteekawa maaso myemya owaaye ate kati sente zino endala z'oba ofunye nga wakayingira okoze otya wano wakiri eddwaliro niwandisigadde olitwala mu maaso anti tugenda mu kalulu kubanga akalulu kati akanene kajja mbadde neetegekera kalulu bakulonda kwetegekera kalulu ogenda kudda kuwali ekisanja nga kiweddeyo ng'abaana bakukuba engatto gye bagamba naye agenda okuddako yenna kuba wali bagenda mulonda kankuwabulemu katono tojja kwekwasa myezi 6 nti bbanga ttono onalebo yatulagako nti ye yakolera myezi emeka ne pulezidenti we n'amwewuunya myezi 2 n'amuyita n'okumuyita n'amugamba waali sente ozijja amaanyi ogajjawa agakola ebintu n'amugamba palamenti empa sente gyenkola sirina walala abantu abamu we bagambira nti mbobonga kibiina mubatandise omukubamu ebitu mululu olw'okukola so okukola ennyo nakwo kiraba bagamba ne gavumenti eba n'obudde obukunoonyerezaako ng'okola gande gwe byokola obijjawo ate muteeka weegali kati omusajja ne pulezidenti wano okubuuza omubaka we kintu byokola ebyo amangu gano yali mukyamu anti kikiri kyogambye nti yalabisa bangi omama omuntu aba amaze okukulabisa naye n'owulira nga okukutte kubanga yakayingira ye sente z'emmotoka ze bamuwadde akimanyi akiraba zisobola okukola eddwaliro zisobola okugula eddagala ate zisobola okusasula kuba ku ntandikwa abakozi banaabeeramu abasawo naye ate gwe wazifunako wazifuna wakola ki abatakulabisizza abakulabisizza abatakumaze kiba kitegeeza buli omu addamu ansa nti nga pulezidenti we yali mutuufu owayo kimanyi notandika kibabuuza buli omu addamu ansa ye sinali siina bwensula ate gwe tawaayi nze kakati ate yali sinakuzimbakalina buli omu addamu ansa ye naye nga ababaka bo bakkirize omulundi guno kisanja kino omugenzi abawangudde ababaka omugenzi afudde abawangudde omwana wagambira mu the dead ones are not dead abaakoze eki kubanga ayina ebintu byakola yabikola atya kubanga ekyo kibuuzo kinene kituufu nawe kyebuuza kuba si abadde nti kisangiddwa ayina ssente kyasangibwa munaleba Ssegiriinya talina ssente era agenda oyingira palamenti nga mwavu tetuganye yali ava wali ku bwa loodi kansala naye era si yali mwavu omusajja onaleba Ssegiriinya yayingira palamenti nga mwavu naye mu bwavu era neyeerunya kasigale nga ndi ebijanjaalo enkoko ndigirya musajja tutaalidde enkoko kuba yagamba nti yasuubiza abantu be ebintu ebyo manifesito ye bwe yali kubakolera yabazimbira eddwaliro nkole ne ambulensi mbaleetere ne ambulensi ali eyo tugenda mu comment section otubuulire nti omubakawo nawe byeyakusuubiza byonna nga manifesito ye yabituukiriza wange yansuubiza n'omugaati togufunanga nak'ebitaano nakaliisa nga kiweddeko nak'ebitaano saakalya
Tokubye nnyo. Yakusuubiza ki? Yansuubiza mugaati kimanyi okusemba ebbeeyi gwameka? Katugambe gwa kakaaga. Nakebita nisanje kiwedde kusika. Kubanga singa yagamba keeki, oba twandigambye nti omanyi keeki erinnya buli lunaku. Waliwo oyinza okulowooza keeki gyakugambye n'ogamba nti kaninde oba keeki aŋŋambye y'amadaala ameka. Kubanga keeki yo nzibu naye omugaati ogusingayo wakakaaga. Yangamba n'obe tukubala ku mutwalo. Bannange mulwana omugaati weeguli gw'ekimagombe. Omugaati weeguli gwe lwana. Nenwana nefunya n'essaati n'enjija nalwanako nga ndina gwereera. Akavuma n'enkalege bweru. Akakatona nakebitana akagati essanja kiweddeko. Yakitya kinakwako era n'essuubi. Era n'okukkiriza tekinaba kuggwako. Okay, kaŋŋome. Naye kirungi nti otandise okulaba omusana. Ojja kufuna by'oyagala. Ngera gy'olina white, bulu, naye kala zonna ozirina kati simanyi woomu. Kakati wenda bwe basala omugaati nendiga ti ngenda gulyako kala gye gutali gwagijjako. Ngenda wali magambo munda abannani n'enjawulo nammwe ng'olya mugaati gwo. Ng'olya kitegeeza sinnasalawo. Kwegamba olyawo. Ndyawo weerawo omugaati nga kasatu nja kugulya. Kale ndala njijjako. Aha, yeye mbeera naye nga tubagamba nti tukyali mu kukungubaga. Akaseera kazibu. Tujja kuba tugenda kuwerekera munnaffe olunaku lwa Sande nga munnaffe tumuwerekere mu kitiibwa ne mu bulumi. Tewali kyakukola ffenna lyekkubo. Enjawulo ani asooseeyo. Ekiringa w'onoogamba bw'oyagaliza munno okufa naawe tojja gweyinza n'okuddako n'omuddako. So nti mu nsi eno twandibadde okufa tukuwa ekitiibwa n'ogamba wadde oli ankoze bubi naye okufa nedda. Nina ka clip ke nalabye nga bakabika omugenzi kati Honorable Segirinya Mr. Update ng'aline omugenzi Katolu Bwama. Ngamba Katonda ebintu binabikola atya bali babiri ate clip eyo bali babiri bokka. Ngamba Katonda ebintu binabikola atya. Naye tujasigala nga tusabira emyoyo gy'abagenzi egyo Mukama abayingiza mirembe. Tetulina kituyinza kukola ki naye nga Katonda ye bw'atyo bw'abikola. Eno mubeera mu kusanyuka, eno mubeera mu kufiirwa. Babadde mu kufiirwa ate ng'ewa Catherine kusaasira ne Spice Diana nga kitokota kasisaaniki. Abitex wakikubye era buli abanja Abitex dduka za mbiro. Anzise n'Abitex wakikubye. Bannamawulire batuwangako batubeerawo gye bali. Omanyi yagamba omuyimbi yenna gwe nkwatako tasobola sigala kye kimu. Naye Catherine walaze amaanyi. Era nze nadde muwagizi wa Spice Diana olw'ensonga mwana muto. Nze bonna mbawagire mwana muto bano baakola dda. Era ne Spice Diana ku level ye yakikubye. Kubanga Katikkiro tukwebaza nnyo webali nnyo. Ate balina okugenda wa Spice Diana abasinga badde mukungubaga. Badde mukungubaga sobe yafunyeeko nabo babadde mu bulumi bakatugenda tuwagire n'omwana era babadde bawagirira maziga. Onzijukiza Bajjo wange. Omujjukidde n'obulumi nasanye. Kuli waliwo okujjukira n'obulumi oba n'essanyu. Bajjo onnuma naye nkunoonya. Bajjo njaga nkunoonya twogeremu. Bajjo yakaabye nga tasobola genda mu concert ya Spice Diana. Yagula n'emeeza nga yabadde asobola n'okufunayo ssente n'agenda eggayaaza.
omanyi omwoyo omubiri gw'omugenzi gwasuze mu makaage egayaza naye abasajja batandise dde okwegwanyiza ekifo obadde kiggwe abasajja batandise dde okwegwanyiza ekifo obukukulu bwabadde eri era Bajjo yabyogedde n'agamba banyanzi nyanzi kale naye Bajjo yatuuse eri bamugambye agenda kwogerako eri abantu kubanga omugenzi abadde mukwano gwe nnyo olwamu amuzindalo bagijjako tebamuganya obucupa butandise agamba kale kiki kino nasasula mmeeza yange wali weeri enninze naye nagambye sisobola genda mu kivulu mukwano gwange ali mu ddiiro wano kikyamu tubagamba alien skin yasobola yayimiriza obucupa bwe wowulira obucupa oba osobola mutumye obucupa bujja sirikirawo naye kati yekengeramu kuba kati Bajjo amaliriza tebamulumba Bajjo gwe kenyini wali omu ku kakiiko akayimiriza alien skin ate guno bakukubya obucupa ndowooza obiraba so nga singa wagamba nedda olaba nga obucupa wandibadde nga obucupa tebuliiwo naye kati ndowooza okiraba kubanga wagamba mumuyimiriza ate kakati obucupa bwakoze eki cupa bubadde nga bwagenze kuba bamanyi abadde abikolako nanyini kati aliwe waka in control obucupa buyimiriza naye nga Bajjo tukusaasira nammwe abakikoze ekyo sikyamu tuli mu kukungubaga tosobola kutandika kuba munno bucupa bannaye efujjo ly'abavubuka tubagamba efujjo omuntu waffe bw'aba awummudde ate essanyu wadde weeriri oba olina ssanyu oba olina kyonna ky'olina kubaddembe teriteeka ligaana nyiga tobasanyuka naye ate tokola mu mbeera mw'oli bamukakkamu tokola fujjo abantu mulembe temubakolako fujjo kubanga abantu bangi bagenda kuziika Ssegirinya oba wa opposition oba w'ekibiina abadde mubaka wa Uganda yes si wa kibiina bagenda okuziika abantu bagenda okuziika ate nammwe mwennyini mukirabe nti omugenzi oyo yennyini bwe yafuna obuzibu yanoonya ow'ekibiina kiri teyaliko sayidi ye teyaliko sayidi wabeerawo ekintu n'ogaa nti akakati wano ffenna tuli kimu gundi bw'aba nga tusobola okuba naye mu buno obudde tube naye ye abadde abeera n'omuntu weetaagisa nti aba naawe wekyetaagisa nti pulogulamu za kibiina kya Nuupu ng'aba naye kiba kyetaagisa nti oli balina ebalaga balina oba naye ate nga nakizudde nti Muhammad Nsereko yali muntu we nnyo kuva mabega kubanga nawe yali ng'agenda kuyingira mu byobufuzi bwe yasooka okugamba nawugawa n'amalako n'abisobola n'amugamba nti weewaawo oyagala bwa MP we yagendera mu kalulu ne kamusuula n'amugamba osaana kubwa kansala loodi kansala bw'oyita eno ojjatuuka era n'akikola n'atuuka osalikidde mu kiraasi wano kiraasi tu paka wegenda okutuuka ku kyoyagala naye ng'efujjo tubagamba mulireke abagenda okuziika Ssegirinya bangi mu biti by'enjawulo naye temukola fujjo abavubuka era banenya wabweru mubaka olw'okuba nti akolaganye oli yali musajja yatandikira wansi yali musajja mukubi w'amasimu ku rediyo ku marediyo yatandika kukuba n'amasimu ku marediyo era kyekimu ku kyasooka okumututumula n'awulikika nnyo Muhammad Ssegirinya Muhammad omukulu Mpuuga nkutumiddeko nti oli otya kitalo nnyo kitalo ddala naye nkugamba nti munnange omutima ogwo tokyusaamu kubanga abalala omulala tajja n'agamba n'ekirala mukulu Mpuuga lumu yagamba eno gye tuvudde mabega eno oba tomanyi omuntu nkolaganye naye ebbanga ki kubanga lumu baamulumbako nga balaba ayina engeri gyayogeramu ne right honorable speaker agaba bannange badde ne right honorable speaker ebbanga ddene naliko mukama we sisobola muyitako nga sikoze eki esimubuuziza kiba kirabika ate guba mutima mubi so omuntu sooka otegeere
naye gundi ono akolaganye ne gundi ono ebbanga ki kuva emabega weewaawo tuyinza okuba twawukanye ebyobufuzi omukulembeze wa Nuupu yennyini yayimba ti tebikola ki tebitwawula ndowooza awo pulezidenti yennyini yayimba obululu tebukola ki tebutwawula awo tetusukkawo Spice Diana wakikoze wazze ku stage mu mbeera ey'enjawulo buli omu ayiiya akantu ke akamuyisaawo natidde ningamba kano kabokisi kikaaki kabokisi nagenza okulaba nga keetoolola ng'aze ku stage yagire mu bokisi yingiddemu katono baleete fridge naye nga yakikubye abaana baani bano street kid no nze nabadde ghetto kids nga neeraliikiddemu maye abayimbi kati balina eggaali nga gaali ya president terumbe yakasabine Catherine talina gaali Catherine kusasa gaali buli kugategeeza fe kyetubeera tusuubira baba babiri maninda gaali kati awawo era nage bawe gaali ya president ya Kasayini zakwegatta kuba badde Spice ayina gaali Spice ona ayina gaali nalaba nga Salomu luli yali emutwala ayina gaali Shiba ayina gaali ya Shiba nasooka girabira ya kiboka egaali ya Spice Diana ana babbi egaali ya Spice Diana yali etwala Shalom ono maviiri maama yali emutwala yajimisa yamugamba oba mwina muli mu trending naye muve ku bayimbi baffe nalyoka mukuba mu kifuba muno nalaba Shalom neŋŋamba Shalom ayina ebigambo n'ebikwolu yasirika ntambi ng'ali wali saidi abalaba aliko muwombeefu omwana atakolanga kufuja ngamba Spice ayina eggaali balina eggaali abayimbi balina eggaali nakati bazibagobyeko kati bagenda kuba batya babagobereko ddala buwagizi anti bali baba bawagizi nabe nagamba eggaali abane b'eggaali mbabaliranga mu bawagizi naye ate bananga abaana babeera ku ggaali ate wamu nabo beefugemu kyekyo kiwagambye effujjo nti waliwo weritasaana muma nti kitwale mutulage nti ffe tuli baggaali eno muli bawagizi ba ku Lusegere naye waliyo naffe abawagizi abali eno abebbali nga naffe tuli nammwe twagala naffe kusemberako ate mututwala mutukwagula mumwefuzi kabaita okwefuga omukulu ate ffe tetulina kapande mbu ffe tuli bashuba bweba tundi wa Kasaasiri kusaasira tetwetimbye buzibu bwe tusanga awo abaana b'eggaali naffe muzituyisaamu ate ffe bannammwe wegenda okwekanga nga tewasiba gwokwagudde wano ngekimiro kiri bweru naye bagenda ate ate guti badde abantu akyasinga obaluma mu lubiri omuntu kibanda okuyimira n'abagamba banaye abawagira banafango ni muli luddawa awani muwanike emikono awanika omukono kiyambayo kiwonya gwe bonna baali bafa omusajja abuuliza gwe bwekiyamba gwe golowooza ki ekiddako oba tekimanyi kati buleka wansi oyinza owulira naye bannayuganda muli bakiitizi oli yali ayagala kulaba bawagizi be okugamba kiyamba gwe okufuna essanyu kubanga omuziki gwe yali agenda kuzzaako awo kiyamba gwe okusanyuka nga oli muwagizi waani naye abamu babitranslatejamu obutitizi bwa bannayuganda baga waliwo akabuvuŋŋana wano akaliwo k'omukulembeze wa Nuupu bwe bakanyigira bage baga nti kaali kacupa katiyagasa akamukuba wano mbubadde gaadi yasindi ano wafiira muloge gwe baloga yafiira wano naye nze atali muloge munansangaka ono ani edi mutwe yabyerabira yamwerabira nti waali ali naye mungaye tiwadde muli batiitiisi abaana bazanya akatambi nga bakazaayo nenga waliwo obusere wetuuka nawe ino tasabula mubwo mukabiri naye nga Spice Diana wamu ne Catherine mwebali nyuma mwakikubye Spice Katikkiro yakuwagidde wakikubye abaana saidi zonna abaana babawagidde babayimbidde kubanga mu butuufu ba Misaki babadde balina okubeera wa Catherine Mayinja abadde balina okukola muziki wa Kasayiri kusaasira yali alima ye muntu wagenda ogamba nti agenda kunyimbira naye nokuyimbira tajja kuyimbira Honorable Minister Kabanda owa Kampala yanseseza yanyumidde webale nnyo webale ddala Honorable
yagambye nti twebaza Catherine kusaasira omanyi oyinza okubiddamu n'otabiwoomya naye akantu ke nakwotinze nga yeebaza ne omukulu Serugga naffe tukwebaza singa si yeggwe Catherine singa tanyirira bw'atyo mubeere bulungi mweraba